nteesezo obulungi nga Mukama ani amanyi bwe neetaaga nga Yesu abanze n'omubiri gwange n'amagezi byetuyayaanira bingi naye ate bituzikiriza waliwo olw'enfuba okufuna sanyusa omutima naye era ne mmaliriza ssebo nga nnina amaziga olunene mulogonya mbulumi eri mutima kuba essanyu lyenteeseza obulamu siryamu nnaku waliwo byemmala gatomera lwakuba bimasamasa naye nga biva wa sitaani kale nenfuna obuzibu naye kati nkomyewo gy'oli wamanye ebyange